wuno Kadama atawena ayina abasajja 36 gwali eyo ogenda kumbuuza omwana ow'obuwala abasajja 36 abaagazaaki ye yabajjawa ye abeekuumira katya ye abasajja abo bayina mugaso ki mu bulamu bwe byonna agenda kuba nga abitunnyonnyola nze bino si bigambo byange nange mbadde wano eno akatambi ne bakansuulamu ne baŋŋamba oli eyo naye Kadama muno ayina abasajja 36 kati nze abuuza gwe Adita oyina abasajja bameka? Nze siinayo n'omu era tewabayo ajja n'abalimba nti nayina enkolagana ey'enjawulo nange nze ndi mukyala singo maze emyaka n'emyaka nga ndi singo sikitandise lunaku lwaleero wabula nga nammwe abali eyo bannaffe abayina abasajja 6, 7, 26, 8 mwenna tubasanyukirako era nga tubabuuza ebintu bitambulanga we mwabibala oba nammwe biba kyabaziriingitanya abasajja bwe batutuusizza ebiseera ebijja mu maaso n'okufumbirwa ndowooza tujja kuvaako eggwenga kasitoofu n'omusajja ng'okimanya ayina ekika ng'okitegeera ekika kye wekiri omuzalamu abaana nga 2, 3 gwe ng'okwata abaana bo ng'ogenda ng'omuleka awo kubanga naffe twabavaako tetumanyi basajja bituufu bibaagala bazunga buzunzi bali awo balinga mizozi wabula ng'ateera yenze Shila Adita subscribinga ku YouTube channel yaffe tubaterayo obutambi obunyuma bw'otalina kubanga osubwa obutambi obw'enjawulo obusesa obusomesa obumotivatinga obuvuma obuwemula byonna byonna tubibaterawo basenga bakojja bajjajja baani bonna tubibaterawo decision ne tugireka gyoli osinga kunyumirwa kibasenga nga tubaleeta bakojja nga tubaleeta bakadama tujja baleeta abakulembeze tujja kubanga tubaleetera abayimbi nabo tubateekawo igwe kyoyagala kye tugenda okuwanga gwe ya subscribinga bobo badde tunaba ku subscribinga okwatene kadenga buli video yona gye tuteekayo ebeere kutuukako bulungi tugendako mu katambi kono mwana muwala yeewano okuba n'abasajja 36 nawe owulirizeeko naye kisize okubusesa nammwe ekigenda obbasisa mugenda kisanga mu katambi kano katugendeko mu katambi ate era tukomewo. Nina abasajja kati right now nina abasajja 36 ate sitekuli bwenjagala just bantambuliza kyeyo. Olina abasajja bameka? 36 bantambuliza kyeyo. Abasajja 36 bolina? Okay kale. Kati yakoma we Uganda. Yakoma we Uganda kati wakoma we Uganda natandika okwogera nange ne balina mukwano gwangamba buli kimu. Nangamba njagala genda kweti. Oyo omuwagira oba tomuwagira nze ku kyempulidde n'engeri gye mpuliddemu akatambi n'engeri gye ndabyemu live yaabwe omuwala ono muwagira bannanga abasajja mutama bannanga abasajja mututuuza ku kyokya bannanga abasajja mwatusina nze abasajja bantama nkoma kola nabo mukwano nti ono mukwano gwange hello how are you naye ebisinga awo kubanga mba mmanyi oli waakumalira budde katiraba mwana muwala ono abadde n'omusajja babeera naye ku kyeyo amanyi bali bafumbo omusajja amulimbye ngendako waka omukazi akkiriza omusajja atuuse ewaka atandise kubaliga bamukubidde essimu ng'alina mu kwepiica ali mu kunyeenya kiwato omukazi we yamulese Bulaaya ali Uganda agwibana n'abawala ba mu bbaala kyova olaba abaana baneno bankuba kyeyo abamanyi okuddayo ewaka okufuna ku buolide bamanyi okugenda okudda ku mirimu nga bafunye obulwadde abadde mu olideye n'atandika kutabaala n'alyoka atyanga abawala bwe yeebaka kwono bwe yeebaka kwoli waabakyusa waabazzeeno waabazzeeri wajjayo omweru n'aleeta owa bbulu n'ava ku wa bbulu n'aleeta owa green n'ava ku wa green nadda ku yero nadda ku wa kitaka nadda ku bano abeekuuta ebiziga abatambula bawunya ne weebuuza muli oyagala ki mukazi w'omuleseeyo e Bulaaya omugambye okoma waka kulaba ku bazadde n'abaana kutandika pulaani zammwe nga bulijjo mubadde muzibala ate ekisinga okunsesa olina munaku abawala baneno be mukyanga be babayambako ne babatuusa mu bulamu obulungi mukwatire wamu nga kapo mwezimbe yabadde n'agenda okuwa ssente miliyoni 2 zikuze akukubidde essimu oli munda mu mukazi otya n'okwogera omukazi akukutte n'otandika n'okuseka kati oba oseka kimwe mutta abaana b'abendi ne mukomawo nga muyina ebirwadde ne mutandika otukaabirira gundi yansiiga obulwadde n'ate ne weerabira nti obulwadde obwo wagenda okubufuna munnange ng'oli mu nsonga za kwegatta
bw'oba wabufuna oli mu nsonga za kwegatta, that means ekyo kikusaana. Mubeereko nammwe abantu abeekuuma omulundi ogumu oba ebiri tekitta. Wabula obutamala budde tugendako mu katambi ka TikTok omu ayina emboozi gy'anyumiza nendeka nga nseka. TikTok ono abasinga mwena mumumanyi, tugendako mu katambi ke tukawulirize biki ebyamutuukako n'engeri gy'ayogeramu. Omwana ono ansesa, wabula ekisinza okunsesa lwe luzungu. Agambye temundeetera luzungu, zo oluzungu sirusobola, oluzungu lunnema, akazungu kano kannemesa. Wabula nga ne bafanizi bwe bamugamba munnange, kubanga tukuwa likes zaffe, tukuwa shares zaffe, tukuwa follows zaffe, tukufollowinga everywhere, ekiri nti ofuuse idol waffe. Kaakati ensonga zonna z'olina okutugamba zoogere mu luzungu. Katugendeko mu katambi k'ono omwana muwala tukalabe ate era tubeere nga tukomawo tufundikire video. Speak English if you don't mind. Okay, it's like this. Some time back, like yesterday, Nenga Sijo, like yesterday, really, like some time back, they came, the KCCA people, and they came with soil, and they poured in our mwar. They blocked the mwar. We don't have where to pour the water. Now you have to carry the basin on your head, then you go there, down there, you pour. But if you don't want to pour, that means you have to pour at your neighbor's home, and also your neighbor pours at your home. Because you don't want mud at your home. You don't want what? That water at your home. You pour at your neighbor. Now also your neighbor waits for you to disappear. You enter the house. She pours at your home. Do you get what I'm trying to say? So you be pouring at each other's the dirty waters. Something like that. They blocked the what? The mwar. Don't have where to pour the water. No, me, I'm saying what's the truth. Let me show you. So now you help me this. Oh, I don't know. I want anyone to put them on. Now let me show you. You see, KCCA came and poured what? That soil. Now let me show you. You see? This is like a swamp. Water is just collecting there. I don't have where it passes. Now they came and blocked that what? The mwara. Our mwara was there near that house. And then after blocking, now after they blocked, they poured the soil. Now you see the neighbors, they pour this side the water, that's why wakala, and we also pour there the water in their places. Like everyone is pouring there the water. Like everywhere is now water is like everywhere there is waters, inside waters and the other side there is waters. But cases your boy. They brought a bunch of soils, like collections of soils. They went and digged in the village, they poured here. Yes, the Mwaloba is tranche. What track. That's why I work so much. Like every single day I want to build. That's why I want to work much. Then I buy land, then I build. I remove my mother here, I take her the other side where there is no waters. Yeah, there is a lot of waters. Everywhere I pour at your neighbor. When the neighbor sees you leaving, they pour at your place. You come back when they poured at your place. Find their water. But was poured and they're all like, not me. I thought I was lying. They closed the mwala. We don't have what. You have to move like this, then you branch, then you reach there, you pour there the water. They left only one mwala like this. Can't comment, which comment should I read? I told you I'm going to buy a big product like this in Jolo. Like 7 million, 50 by 100. I built for my mother. I leave her space for parking, space for digging. I get her goats, I take her that side. Because there's no what? The waters are many. Your neighbor waits for you to leave. You enter like this over to pick the mingling stick. You want to mingle in your portion. You find water on your door. They pour their water. You check, no one is there. You also wait, they leave, you pour their water. But everywhere is water. I'm not lying. Ebyo bye bivuddemu
selebu waffe Winnie akazungu ko mukawulidde kansobire nti mukawulidde bulungi nze ku sayidi yange sina kyengenda kumwogerako as a young girl bambi she tries to live a life nga ye bwagezaako okutugamba era nga bwazza atunyumiza mu stories and one thing I love about that girl tafekinga bulamu however much ngaali mu bulamu obwa showbiz bwe tuyita obulamu obw'okweraga obulamu bw'okwambala obulamu bw'okucakala obulamu bw'okulaga abantu nti wendi naye bambi ye agezaako okubeera ye era waabeera n'atulaga nti bannayinze ewaffe tetuli mu mbeera nnungi nze ewaffe tuli akawunga ne tulirako ensenene ewaffe nnywa caayi omutali sukaali so ekintu ekyo kinsanyusa nnyo asinga bangi nnyo abajja ku social media ne batulaga nti bo bali bulungi naye at the end of the day munaaye tugenda obbanoonyerezaako ng'obulamu bubi omwana oyo anjagazza ebintu bingi kyova olaba nange adita nsiiba mbagamba bw'okeeranga ku makya n'onsanga nga ndi mu kutambuza emmere tokuba nduulu toba na nsonga ekuwogganya kati awo oba owoggana ki kipya ki ekiriwo oba kinene kyennyo ekiriwo bw'onsanga nga nsula mu kayumba k'ettaka bannange tondikodinga kuba nduulu adita mumanyi onaabeera ku Facebook bulijjo tumanyi ali bulungi tumusanze eno tokuba nduulu obulamu bw'abantu bukyuka okitegeera embeera ekyuka nga bw'oyagala ogitambuza olumu neegaana olumu nebikulema abaana bangi tubalabye nze mbawa nnyo examples nti eno gye tukolera tulina abaana nga basoma ebintu ebinene oli ng'ayina degree oli ng'ayina diploma oli ayina masters oli ayina bachelors abaana nga basoma ebintu ebinene naye ng'abaana ba maid tubalina eno bangi nnyo abannayuganda so embeera esobola okukyusa n'ekujja mu bulamu bwe wamanyiira oba obulamu ng'obwewammwe abamu ku mmwe muli ku byeyo naye nga muva mu families nnungi naye ng'olumu step mother yakulemesa ewaka abalala ku mmwe nga mwava mu mafamily amalungi naye n'okwata ekkubo eryo n'ofumbira olumu abasajja ne babalemya amaka ebintu bingi nnyo ebibaleetera okujja eno ku byeyo naye nga sigamba nti oba abamu ku mmwe embeera e Uganda ali ebaleme nedda naye ng'ebintu byakutabukako butabuzi n'ogamba ebintu bintabuseeko kangende neeyiye yenze Shila Adeta imbagala nnyo.